bannamwe bali mu kufumbirwa mmwe muli bize mujjamu mbuto kati nno waneno nze wembaleetedde muganda waffe mukwano gwaffe enkuba kyey'omunnaffe ye yagambye inze Dubai kambuukeyo ne baba Saudi Arabia kambuukeyo ne baba afuuke mwami wange abamu kuffe bulijjo tumanyi nti ebintu webiti tebisoboka era nga tukayana nnyo ne tugamba teri muwalabu asobola kuwasa mukazi muddugavu munnange omulembe gwakyuka Duli nabaleetera King we Saudi Arabia ompya mutabani wa Sulaiman aliko right now we yavaayo nawa olukusa bonna abagwira era nawa olukusa abantu be bonna bafuga n'abagamba munnange oli waddembe okulonda omukazi yenna gwoyagala oba avudde Uganda oba Kenya oba Tanzania oba mu Philippine oba mu Indonesia as long as nga muyina ekibagatta gwe mukwano oli waddembe okumuwasa ekintu ng'ekyo kibadde tekiriiwo nnyo mu nsi za Gulf the Asian countries ebintu ebyo bibadde tebiriiwo era ng'abamu tebabakkiriza naddala abawalabu bantu basosoze nnyo tebakkiriza muntu weewaabwe kufumbirwa mukazi muddugavu naye omwana omuna Uganda akitukoledde amutuleetedde kati nnono agenda kubanga wakusatu oba wakuna mu baganda baffe abakola e Bulaaya abavayo n'abasajja abawarabu tugenda batwalirako mu katambi kaabwe mu balabe bane babadde very smart banyumye n'omukolo gwagenze bulungi sigenda vaawo nga sibeeyanjulidde nti yenze Sheila Adita omwagalwa wamwe mwebale nnyo ku supporting okuva gye natandikira paka wano abandabira ku Facebook imbagala nnyo abatana batufollowinga mutusangeyo abali ku YouTube mwebale nnyo abandabira ku TikTok mwebale abandabira ku Instagram mukola kirungi abandabira ku Snapchat mukola kirungi nnyo namwe abali ku Linkpedia yange imbagala nnyo mukola ekintu kirungi nnyo wabula ate nga bakubiriza mbagamba nti tukyayagala abantu bangi nnyo begatte ku channel yaffe tukole community yaffe awo nno nawe ayina obubaka ayagala ntumireko omuntu yenna gwoyagala ng'oyagala kukozesa nze ng'oyagala guwulira ddoboozi lyange osindikireko maama o surprise naye ng'okozesa linnya ddoboozi lyange oba linnya lyange nsindikira message oŋŋambe njagala okubireko ku maama wange simu omubuuzeeko nja kuba nkikola abalina abaana nga mwagala surprise nga abaana bammwe nga nze agenda okubeera surprise ye munnange era gye ndi nja sigala nga nkibakolera mu commentinga tumanye endowooza zammwe ku butambi nga bunene bwe tukola omanyi bwe mu commentinga endowooza zammwe zituwa kiki ekyokukola either twongeramuko oba tusseeko bye tutayogeddeko nga mwagala tubyogereko nabyo mu biwandike tubeere nga tubimanya kati sooka tugendako mu katambi ka mwana muwala ono tulabe omukolo gwe ate era tukomewo tubeeko obutonotono bwe tuwogerako katugendeko mu katambi mwe baana mwe tukeeredde ate mulowooza Kadama teyavuddewo ne baba maama Kadama yafumbiddwa baba yagambye kaboogere kasita sibiwulira kabalasane bannange omwana yeewangulidde baba naye banyumye bitya ndoza leero agenda mutwalako ne musho ya Hajaruna anti ya leero bannange ekiri wali mukwano gwokka wakati yamukonvinsinga batya nti munaye jangu nze naawe naye nga congratulations to you muyogeyoge bwe batyo we balabise abaagala naabo right now nga bafumbo ebambi tubasanyukiddeko nnyo mwebale kutuuka ku lino kkula omanyi abakyala essanyu lyaffe lyonna liri awo kufumbirwa gwekera bukezi ku makya ofuna ekisajja kyo kikwanjula osirike ojja kuba otuukiriza ebimu ku birooto byo yadde ng'ebiseera ebisinga twegumya ne tuvayo ne tugamba marriage is not an achievement munnange it's not an achievement nga tennajja wuwo naye weemala okujja it becomes an achievement oba munfuna bulungi nnyo muganda waffe oyo yavudde ku lujja bwatyo n'afumbirwa omusajja omuwarabu yadde ekyo nga kyabadde bwe kityo sibatuma kugenda kwebaka n'ababba b'abendi sibatuma because we all know nti abakyala bonna abali eyo bemukolera beebo babba baabwe bebo babba baabwe kati gwe olw'okuba olaba banno bakomyewo n'abasajja n'otandika okugenda ng'oguluba nebba wa mukamaawo munnange bajja kutemako omutwe bajja kuddiza mu keesi temutandika kwedigomba na babba babakama bammwe olw'okuba nti nammwe munoonya we mutudde olw'okuba mbu simanya munoonya bwe muba mulaga
simanya namwe munoonya bya bugagga ate mwakizuula nti abasajja abo bagagga ogenda kuttibwa mu bwangu nnyo. Kibeera kirungi n'omufuna nga teriiko amugoberera, teriiko muntu agenda naawe kunoonya, teriiko agenda kukusabira saalambi, teriiko agenda kugendera mu malogo kukuloga nti olw'okuba wagenze nebba w'abende. Ndababulirako ku story ya mukwano gwaffe gwe nali mmanyi obulungi yagenda okukola ewa mukama we n'asangayo bba wa mukama we ne batandika okweyagala. We beeyagala ekiseera kituuka contract eggwako n'ayagala kudda waka nga bateesa n'omusajja ewaka ng'amugamba tudduke. Mu ngoye ze yapaakingiramu n'ez'omusajja, poliisi yabakwatira ku kisaawe nga bagenda kulinnya ennyonyi. Omuwarabu yeewaddeyo alinnya ennyonyi adduke n'omukozi w'ewaka bakomewo mu ggwanga erya Uganda. Mukwano gwaffe oyo ne bamusiba right now alina mu kkomera, tetumanyi kigenda mu maaso. Ye omusajja omukazi n'amusaba batawakkale kwe kwawukana mu bulungi. Kaakati saagala obeere omu ku abo, obeere victim. Ekikyo osobola okifuna mu bulungi n'obeeranga mukwano gwaffe oyo. Ate era obufumbo obulungi nga tebuliimu bantu babawakanya, munnange bubeera bulungi lwansonga bubeera bwa mikisa. Kati awo wembagambira mugumiikirize. Gumiikiriza teri akugoba. Tewali we bakiwandiika nti woba munnange tofumbiddwa mu budde musango. Tewali bakiwandiika. Kati gumiikirizaako owuwo ajja kujja anytime. Teweetaaga kupapa, teweetaaga beera ku competition na bulamu bwo, teweetaaga competinga na mwoyo gwo olw'okuba oyagala okufuna. Wootula bangi babulimu obufumbo naye nga they are crying for help. Abamu baagala kuvaayo ate ffe gye tuwegomba okuyingira bo baddukayo misinde. Bagenda bagamba eri wali ekibambulira beerayo, bw'oba tonnafumbirwa beerawo, bw'oba tonnazaala tozaala, nga nabo byabatabula dda. So obufumbo nabwo nze ndowooza nti Katonda aba akuwadde buwi gubeera mukisa. Katonda yabugaba. Bangi nnyo babunoonyeza ne bubula. Bangi nnyo batambudde ebbanga n'ebbanga banoonya bufumbo, basanga eyo mu bajjajja muwanga bagaba bannayinze ne wenfuna akasajja nga kalema azo nga zikaŋŋamba ngenda kukuwasa nkola ki ngenda. So kati gumiikiriza nga woosaba, teweegabangulagabangula nnyo olw'okuba onoonya muntu akuwasa. Beera wansi, beera mwetowaze, weekuumira ekitiibwa kyo nga gwe omukyala, teweegabagaba nnyo biri abo, obeere ng'osaba ne Katonda akuwa omuntu omutuufu gw'ogenda okubeera naye. Naye ng'oyo mukwano gwaffe tumwagaliza birungi byereere, Mukama amuteeremu baraka mu bufumbo bwe, ate era abufuniremu essanyu nga bw'abadde alinoonya. Yenze Shira Adita nga neeyongera okubajjukiza nti onoba osubscribinze n'obeera omu ku abo abatweyunzeeko, kijja tukolera nnyo ku mikutu gyaffe emirala yonna yonna gye tuli. Abaagala okunkubirako ekyokukola mukimanyi Instagram weeri, wonkubirira essimu n'enkukwata. Nammwe abakozesa essimu yange nga munkubira direct, neyanzizza mukola ekintu kirungi nnyo. Mujje mutwegatteko tubeere nga twesangayo. Mbagala nnyo.